Byatabuse dda olutalo wakati wa Fred Lumbuye wamu ne Honorable Hadija Namyaro akatambi ogenda kubanga okafuna maaso awo SB4 Media wamu ne Anteira bannange nabo love kyebakola akatambi ogenda kubanga okerabirako Station Mayanja munange muwala we ono baby girl omuto bampropose nze nabyo ogenda kubanga obifuna maaso awo kyemwayagaliza embazi finally kibuyaga amaze n'asuula Evelyn Namulondo Warema Namakula amaze n'ava ku lujja mukwana emikolo akatambi nako ogenda kubanga okalaba maaso awo kalo nantongo talubuze mu Spice Dana maziga na biwobe bazeemu ate ne bamuba etala ly'emmotoka ye mugamba mtya mwansibye mutya bantu bange Bruno Case birungi n'akatono era nga kabaata amugendedde ku musawo omuganda bannange ensonga nazo ziwanvu yenge enkola yaffe mbasaba video no mjimpe like era nesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell lemesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra ninyongera okusabirako mwe mwenna abaradde abakosefu tisaba ekisa kya mukama ate ekyo batuukeko ba mikwano Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business songa tezitambula bulungi oli Uganda oba oli bweru naye nga gwe olukyogezaako bigaana mukubireko agenda kubanga ate akulombera edduwa munange sigenda kuluyisa bukya mutokomoka omugambo Evelyn munange weesiba kulema gwe yaya walema au sigalo obalemesa yene dokita muzo kola omukwano lelelele banaye nga mwogera omugambo kumacha mutuntu kawungezi kisala budde banange nga mutokomosa omugambo ku Evelyn Namulondo ne munange onako lwaleero mbadde mpita ayita muno mwestebu muzanga sibwa ku Evelyn Walema munange nga yesaze dda Gomesi era nga bamututte dda buno obudde ayimba kali akayimba nti kabwogere nze sibiwulira nagenze kola ki kufumba munange omuntu newoyogera omuntu ng'ekiseera kye tekinaba kutuuka aba tajja kufumbirwa naye nga ekiseera kituuse ky'okufumbirwa ofumbirwa nange mutokomose wano omugambo kati mbadde mwagala mazima ddala omuwala afumbirwa abasajja batalina kati omusajja amufunye afumbiddwa avudde ku lujja okiwulidde ekintu ekyo naye Rema Namakula tanaba kupostinga kifaananyi kyonna kale ebyo nga tubitadde ku bbali nkuvuze butereevu paka wa Kataleya ne Kande munange Kataleya yagenze n'agamba nti singa Arsenal bagiteeba nja kwesiba tawulo ntambule mu luguudo lwonna Kampala njimaleko nga ndi mu tawulo munnange lubadde olwo Arsenal ne bakola ki ne bagiteeba omwana yatambudde Kampala nambanga woogirabe eyo nga ali mu tawulo yokka mukama Katonda nze kyovola basisirwa bintu bya mipiira apaana n'ebyo nga nkujjeeyo nkuvuze butereevu era paka wa Farida Nakaziwe eyo manyi munnange tuli mu birthday ya Maktoum naye Makutumu wakuza olutalo bamugaye munange sebo yitawo wano osale keki omwana atasoose ne yekyanga omwana n'akaaba omwana n'akola kine bannange mwe togenda mpola wano mukama amazima gali nti omwana wa Farida Nakazibwanyirira kwegamba alabiridde kibbe byakimaliddeko obudde bwe bwonna wano omulimu tugulaba ogwamugisa ku TV bannange kyana kinyirira bitya nenga mukama bambi akiwangaze mukama Katonda munange wenkujja yeeyo kabaata ebintu yabinyigiddemu ebya Bruno ke empologoma zino ze bamuwesa tuzafuuse empologoma kwotale n'obukadde 10 n'essimu iPhone bebamuwera ku live ene ya kibozibozi munaye kati kabaata asula kubasawo nga omulaba wafuwa mindi walamize ebigambo Bruno ke njagala obeere kino ate munange eddogo litandikirawo naleseka naleba nabatedde kula akatambi kakabaata ne bagamba nange eddogo ligenda kutandikirawo wandeka nga kabaata aloga Bruno ke kati ate byasusse yuyo munange asula mu masabo takyava yagala kuloga Bruno ke naye munange bantu bange nyongero bajjukiza nti mu byabagalana tosangayo kikyo bannange nanze temuddamu kundeetera wano mboozi temuddamu kundeetera story nga mugamba munange Suvi yogera kwene emboozi gundi ono ye yawukanye n'egundi ze nkoyo okuntuuza mbigambo munange mabega kaawo twatokomoka omugambo SB4 Media ne Anteira bayawukanye mama Fina ayonoonya amaka g'abaana alelelelele ne tubyogera kwegamba buli kadde buli ddakiika buli kaseera buli saawa eyita nga twogera kuba n'abantu naye munange olunaku lw'ejjo tebakoze live batuuse n'okweteera obutima naye nga tewali n'omu agolokawo ne bakkiriza akatima kaabwe kabawunyire kijja kola kinatuweesa ekitiibwa gye tuyita kayitibwa wedde nalongo alayisinize bannange olidde ki amma bannange tubaagala nnyo
kigenze tekikyawunya nnyo kati gas station gas station tekako kuba music amma bambi enkya ngenda kujja oyima ngenda kuzikirako mami waffe yafiirwa gas paka last walwaga so njagala kwebaka nga bukyali era live ya leero yetandise wano ku SB4 media yetandise yeguddewo live eno tujja kubanga tubawa nga live si buli lunaku lwe twagalira ate si bya force tetukisobola kukimaintain bwena kubanga tulina abaana si bya force we twagalidde otugamba nti leero tujja kukola nga tukola compressor twafunye dde erinnya good night bro gas station ate gas station agamba come every day tujje dinaddi nga muganyo tuwe ebimuli muganyo tuwe baganyo tuwa yadde akawologoma muganyo yadde tuwa akamuli ulire uli agambye gas tugusa kufuuwa Salongo SB4 media wamu ne Nalongo mukwano omukwano gubayisa mukamu atolengera ate kasitola banga abagana batuuka n'okweteera ku butima ne watabeera wanyiga nti oba asituka waaveewo oba kale ateekewo embeera olw'omanyi ogw'omukwano guba mungi nnyo naye kati munnange Nalongo soko gy'otunnyonnyole emabegakawo ki ekyo bali kikutuuseeko ekyali kikwambaza engoye feza wamma abamu kugamba zaatutabulira ddala nga Nalongo omukyalo ow'obuvunaanyizibwa talina kwambala bwatyo naye era nga omanyi munnange bajjaji bakuno oluvannyuma lw'okuswala n'omugabo agambye nedda era ne munaatubuzaabuza mwali mwekyawa just mwakeddamu bwezi ebyo n'ebigambo buno obudde byebiri sayidi zeeyo munnange bwe tweyongerayo ne Kawo Nantonge mabega Kawo nabaleeteddeko muganda we ng'agamba oyo sisita wange alina omutima omubi yeri annemesa nga kyayagala nange mbeereko wentuuse era nange ne musooza nga njagala ekyoto kyange kituukire ekyokubeera DJ era buno obudde nze omu ku ba DJ b'omu Kampala abalungi munnange abantu era agivuddeyo n'agamba nti Kawo Nantongo bw'atyo bw'ali ye mutima gwe tayagala abantu manye mabega Kawo yavayo n'agamba nti ye tayagala taata we talina kyamwetaaza kubanga teyamuyamba nti kale mbufuuze mu kika kyonna ayagala maama we kati sister we sorry brother we avuddeyo n'atugulira mboyo bw'atyo bw'ali ye tayagala abantu naye ebyo nga tubitadde ku bbali nkubuze butereevu paka ate wa Spice Dana munnange no babbye ettaala lye ery'emmotoka kyokka emmotoka gy'olaba mpya yakagigula naye munnange agambye okuva we yagirinyisa ewuwe omubbi amuli bubi abeera yakateekesaamu ettaala waliteekamu emisana ekyoti lisulamu munaye kati guno mulundi gwakusatu naye agambye kakwata ku mubbi oyo munnange agenda kumusiba n'ebisumuluzo abisuule mutoyi kimanyi gwe omubbi abba ettaala ya Spice Dana okitegedde munnange Spice si musanyufu yeewera kubanga agambye ekisooka ettaala eryo lya bbeeyi nnyo nti oyagala kumuzza mu kyalo munnange bambi anyiize naye ebyo nga tubitadde ku bbali tweyongeddeyo ate n'omuyimbi Hajjati Station Mayanja munnange ono muwala we bamuproposinze ennaku zino abaana munnaye gamba bavumbudde omuze gwa kufumbirwa nga baana bato tubale tukyali ku Baby Gloria ate ono ye muto asingi muto ku Baby Gloria munnange abantu bagambe waba nno nga munnaye akawutanga si yakeetaddeko nga maama omanyi munnange Hajjati Station Mayanja yagenda ono niye nga ye ne yeekolera embaga neyigamba neyewasiriza omusajja kati abantu bali mukutya bagamba ono omwana tabanga yakoze ebyamaama naye nga ye maama musanyufu bitya sokola bakatami kongere kale bannange tere kirungi nga kuzaala mangu alhamdulillah ya Allah nkwebaza olw'obulamu nkwebaza olw'okunkomyawo nensobola okulaba ku baana bange nensobola okulaba ku ssanyu lyange gaba omutabani omuko son-in-law mashallah mama akaana kange nga bakaproposingira we surprised her yabadde amanyi oba agenda simanyi kuwerekerako mukwano gwe simanyi alina gwagenda olaba mukazi wattu yenna nga yeeyambalidde bw'atyo ng'atamanyi yali yagamba ambu era yebali muproposingira talikaaba omanyi alina ensonyi naye yakaaba amaziga lukata nga buli gwatunulako agamba what bannange oli muzadde yenna asaba
omwana we afuna omwami omulungi, afuna omwami ategeera muwala we, naye Allah nkwebaza wayanukula edduwa zange. Omwana tuti yategeera munne, omwana bamukuza bulungi mashallah, nebaza bakulu bannange. Mwebale kuza mwana nampisa, mwebale mukuza nga amanyi omugaso gw'obufumbo. Bannange, I'm just imagining nti bannange mbakubeera nga ndi Bulaaya kati singa mpulira nti nga nambisubwa. Alhamdulillah. Awo nno nga nzirusa kamera njagala kulaba gye bamwongera mukazi watu yatuuka wano. Omulenzi nno yakola all those organizations nga ne tulina kye tumanyi kababeere baganda be yabagamba, you just watch me, you just come, I don't need your help. Oh my God. Bannange buli kimu n'akikola n'omukwano omuyitirivu n'alyoka namutwala wali baali baategese. Bannange omukwano gw'ennaku zino kale ffe ebyo tebaabitugambanga, wabeeranga mu nsiri nakulumya ensiri ne mubeera mu buti mu buyembe eno bwe mudduka, naye gweraba nga wakkiriza nada tobirinako. Banne nga atakikkiriza yina ng'akaaba bukaabi abalala batera kukola red, ono yakola white petals yateekawo wansi. Ahaga omukalengedde, will you marry? Bwatyo muwala wa Hajjati Stesha Mayanja munange bamproposes munange mutandikwa tubaye tumanyi sister Junior ono tamala emirundi ya proposes omwana tukupanga munange omusajja bafaanagana ekikula n'ennyambala. Sister Junior naye atera okwambala engoye bwezityo, so kumbe musajja mulala omwana w'abandi munaye bamutaddeko akaweta kankusibiddeawo, tewali munaye teyeteekera basajja. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Ssebo nsanyuse okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulomba edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munange bwe tweyongerayo ne ex wa Gyostede Prima Kadashi ayina wano emboozi mukwano gy'anyumya era ng'ekwatagana ku mukyala wamu n'omwami. Ndowooza munange okunyumya emboozi eno ayina oba alaka alina gye yakyadde n'asangayo embeera bweziti. Mbeera ki? Katusoke tulabe emboozi ate tweyongereyo ne Fred Lumbuye munange nga tunka ne Honorable Hajjati Namyaro. Kale naye mukimanyi waliyo amaka ng'ennyumba erimu ebintu bingi, ng'oyingira mu sitting room bali abantu nga balina ebifaananyi ebyabwe, ebya famire y'omwami, eya famire y'omukazi, ey'abajjajja, ebya kabaka, ebya Bobi Wine, balina kalenda, balina ne kalenda eza 2020, balina ebifaananyi by'abaana. Ennyumba nga omaye ennyumba nga omwami nsomba byuma n'omukyala nsomba byuma. Ennyumba erimu ebintu, erimu emikeeka, erimu ebitambaala. Kati ng'ovudde ku ekyo nga tebaggula madinisa, ennyumba yonna nekutte enzikiza, ennyumba yonna nange ekutte nabbubi, kwegamba mulimu amaka g'osanga ng'olimu. Kyova nze sikyala bannange osookyala mu maka g'abantu n'olimu ng'ebiyenje bibuuka, biyenje bwe bivaayo bwe balingiza bwe biddayo. Bannange mulimu ennyumba nga bali abantu bansomba byuma nga balina ebintu, nga wootuuka ku bikopo, ebikopo nga byabongoka emimwa mukwano, nga woonywera omaye ekikopo nga kyamenyeka wano ne wano, omaye obuntu obwekoona ku bikopo oba ng'okyoza or anything. Kati ng'ekikopo kyetolooza kyonna kyabongoka omumwa naye nga temukisubula mukyagala ekikopo kyammwe. Ng'okinywerako onoonya woonywera bw'oti wotaakusale mumwa. Amagiraasi emu teriko mukonda, ebikebe ebiggwamu ebya blue band bye bateekamu sukaali, bye bateekamu omunnyo. Kwegamba mulimu amaka nga katemba mu kkooti.
okutambula kulaba bwatyo munnange mukyala Jostere yeebuuza nti ddala muba mufaaki okutereka ebikebe n'ebikebe bw'omukazi abeera nsomba byuma n'omusajja nsomba byuma naye nga munaye mabegakaawo nasinkanako Jostere munaye nga yakugga kugamba nga byalabika byanjawulo nnyo oba ennaku zino ki ekyamutuukako era nga munaye n'omukazi ono Hindu omugole waffe omuto eyagobesa Prima Kadashi naye nga naye saategeera kiki kyatuukawo kale bwe tweyongerayo ne Honorable Hadija Namyalo munange muyina maaso wano ng'akombye kwerimeera ng'alumya ogwa wansi ne waggulu eri principal ng'amugamba ssebo yogera ebintu by'otegeera gwe toddamu kukangakanga mukulembeze wa ggwanga ng'agamba His Excellency Yoweri Kaguta Museveni mbongera mugoba mukulembeze gwani wakamulya wakalya bonna b'okolera ogenda kyesakisa Museveni maya ave mu ntebe mayavaako manya biti gwani nnyo transition bwatyo Honorable Hadija Namyalo munange obusungu bungi nnyo naye era nga mu kiseera kye kimu yavuddeyo n'agamba nti Fred Lumbuye ndeetera wano abantu bonna b'omanyi abanzijjako embuzi munange nga bw'omanyi Fred Lumbuye ng'atandika mulimu gwa kunoonyereza era nga wetusembedde munange asomye abasajja abawula ne maama abo abasajja bonna Fred Lumbuye b'osomye baali bajjako mbuzi ye Namyalo gye yagambye kale ngenda kubaga nkuteerako akatambi kano naawe ate osobola okwerabirako otawa luno lwa Fred Lumbuye ne Hadija Namyalo byavuddewa era bituuseewa Lumbuye obeeyogera omutuufu eyanzija ku virginity tokwata butambi buno bukookere bwe mwateekawo waŋŋambye n'ompa obuyinza nnoonyereze ku baatwala embuzi zo basooka zitwalira mu primary gye wegadangira n'ensi neekwata ku mumwa bw'omala okujja mu National Reverse Movement n'ofumbirwako awo era n'onoobayo nga tebiganye kati bw'otuuka mu National Reverse Movement bano bendako obujulizi tebakulyako gootiyo kuliko Haji Abe Mukwaya onoomwegaana muwala otinkude nzizi n'entalo nzaagala nnyo kuba saagala biteredde njala nnyo ebintu ebitinkuusi byensinga okwagala waŋŋambye nkunoonyerezeeko abaatwala embuzi Haji Abe Mukwaya y'omu ku bo mujjukira Guy yajja ku CBS ng'aleekaana nnyo wa eno gwe bayita RDC Sekabanja nkumenyera bano bali mu system yammwe mujjukira RDC yajja ku CBS ennyo gwe bayitanga Sekabanja yalya wansindise noonyereze wange tunoonyeze abali embuziyo waliwo n'omugenzi former ambassador omugenzi Galiwango yali ambassador e Kenya yafa yali musajja musoga kati olina n'omulambo mu bulamu obwo mwena mujjukiranga omusajja yali ambassador Museveni e Nairobi gwe bayitanga Haji Galiwango former ambassador Galiwango yafa omugenzi yafa naye yali yatwala embuzi wantumye okunoonyera abantu bano waŋŋambye bwe bitadde mu katambi kano tugenze mu maaso kuliko Nobert Mao president general wa DP nga mukozi wa NRM era nga minister mulamba Nobert Mao naye yalya tugenze ku mwami gwe bayita Meso yali wakupa Motors onoomwegaana neti wamulya oba teyakulya Meso wakupa Motors kati ng'ensi gy'alimu ali mu Europe teyakulya waŋŋambye nnoonyereza abaali embuzi zo kuliko aba SFC bano banzigule olugenda kulaba mukulu ama kwanza leta kintu kidogo you had to remove your nika kati bano simanyi muwendo operative simanyi muwendo naye nkubulire gwa bali munaana besobodde okumanyako n'abalanja baleeta awo nno gwe muwendo gw'abasajja ogwo abamuggyako embuzi kyokka ate nga Fred Lumbuye agamba nti oyo yenna era alina omusajja gw'amanyi amutwalire munnanga nti lutawo lwa bigambo ate no ne Honorable Hadija Namyalo naye tatudde mbigambo kati simanyi oba ani agenda okuwangula naye nga bwe tuli omanyi ye yavaayo n'agamba nti nze ndi proud nakyeyombekedde seetaaga basajja kyokka ate Fred Lumbuye waasomye abasajja asomye bayitirivu nnyo olukalala lungi nnyo bannange simanyi nakumanya kale katulinde yamutumye abasajja kiki